This is from Pantilla already in the day, already. Wasuzotyaho mulungi eyekomede kufifijeranyisa nkangwanirizaako mu dakiika eno yennyini era nga nnyongera okwebazaako gyonna gy'okakkalabyako eyo gy'osinzira okuba nga ate okakkalabya wenjogera abooluganda n'ab'ekika n'emisambwa gyabwe bandiviiramu awo anti munnange yo kkooti egenze maaso okuba nga ate ekomba kwerima ng'egamba nti ensimbi ezo obukadde ebitaano obusabibwa abooluganda okuggyayo omuti ogwo bayiseewo oluguudo lwa Mpigi Kampala Express Highway mwana tu zandibanga tezijja kusoboka. Jukira nti yo gavumenti yabadde egamba nti yakubawa obukadde bwa Uganda 150 era ng'ensonga zino zaajulidde kkooti ng'ab'ekika bagamba nti emisambwa gyagala obukadde 5. Kakati nno yo kkooti egenze maaso kubanga ate ekawaŋŋamula neetegeeza nti gavumenti yakubanga ekwata obukadde 4 n'emitwalo 6 baziwe ab'oluguudo bayite aba UNRA bagende maaso kubanga ate baziwa ab'ekika bannannyini muti guno oba baagala oba tebaagala ekyo kyekigenda okuba nga ate kikolebwa. 150 babuganye kakati ne basalirako ddala bakubawa obukadde 4 n'emitwalo 6 bo bayiseewo oluguudo ekijja kijje. So nga ate bo bannayuganda bangi baatidde ddala ne bagenda maaso okuba nga bategeeza gavumenti nti ekwate ensimbi ezisabiddwa emmandu ezo babere nga ate bazikola ki baziwa singa banaabaganye oluguudo lujja kuba nga lukola ki lutandika okwesalira naye byonna kyonna kikiri tujja kwongera okuba nga ate tukimanya. Ate yo mwagalwa w'abangi yaliko nkuba kyeyo omukyala amanyiddwa nga Brisher Kash yessa bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate ayita mu operation enkambwe era nga munnange yabadde successful ekitiibwa n'ettendo lubeera bya Mukama Katonda. Omukyala ono gye buvuddeko awo yagenda maaso okuba nga ate afeesinga embeera enzibu ne ba social media in-laws abaakuno mwana tunga bamutegeeza nga bwabuze nga bwe yabula oluvannyuma lw'okukwataganako n'omuvubuka oba eyali boyfriend omukulu Jack ne bamugamba nti byakola si bye baali bamusuubiramu era bwe batyo bagenda maaso okuba nga ate bamuwagabuwa addeyo ku kyeyo oba addeyo mu kiyumba ky'omuwarabu akakalabye ekintu Brisher Kash kye yali tagaanye naye n'abategeeza nti ye nga ye ebbanga lye yamala mu biyumba yafunayo ebirwadde ebikambwe era bw'atyo n'agenda maaso okuba nga abakaabira n'abategeeza nga essaawa yonna wajja okubeera operated wabula nga ate abalala bagenda maaso kubanga bamujjajinga ne bamugamba nga bwe yeekoza bwalimba byonna twala tugende naye nga munnange yesa olunaku n'essaawa kyaddaaki byamaze n'ibanga bituuka omukyalo oyo bati bagenda maaso okubanga ate bakola ki bamulongosa era ng'essaawa eno agenda maaso okubanga ate anyiga biwundo twongere okubanga ate tumuteeka mu ssaala munnange emu nga yongere okubanga amugumya amuwonyeza ddala okuyita mu mbeera gyagenda maaso okubanga ate ayitamu mukadde kano. Ate yo State House Anti-Corruption Unit egenze maaso okuwanga ate yesa ekwata omutuuze w'e Masindi ate ng'oyo State Anthony Mulamba omukulu amanyiddwa nga Charles Bwiso era ng'omukulu n'ensonga ezimukwasiza sindala kwe kumukwata lubona ng'agenda maaso okubanga ate afuna enguze. Kigambibwa nti omukulu ono abadde n'omusango ogw'omukulu eyakwata omwana oba eyali atuuse obulisa maanyi ku mwana oba otegeera embeera eyo. Kakati nno omukulu ono kigambibwa nti famire ya nannyini musango egenze maaso okubanga emuwa ensimbi akakadde kamu n'ekitundu mu buliwo asobole okubanga abulankanya omusango ogwo gulemena kuddamu kuwulirwako mu kkooti bamukutte lubona bwe mmye era nga famire yadde musuubiza obukadde 3 obwe Uganda singa kiba kikutuse bulungi balansi yandibadde ng'akola ki asasulwa. Kakati ono nno akwatiddwa era nga ne wenjogera essaawa eno muggalire wajjo awo nno wensinzira nenkutegeeza nti ennaku z'omubbi zo ziba ana zokka lubeerera so nno nga wetuvuddewo ye omubaka w'ekibuga eky'Emityana omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake yesse bw'atyo yagenze maaso okubanga ate agobebwa ku bwa komishona wa paalamenti era ng'ekiteeso ekyamujje mu kifo kino kyabadde kigenda maaso okubanga kyogerwako oba nga kiteesebwako era nga kyekyokubanga bamutegeeza nti yeeyisa mu ngeri etasaana. Kigambibwa nti ababaka abawerako ddala 155 be bageze maaso okubanga ate bawagira ekiteeso ekyo ekya Zaake okubanga ate agobwa mu kifo ekyo so nga ate abantu 4 bagenze maaso okubanga ate bakiwakanya ate ne bategeeza nti obululu 2 bwe bwagenze maaso okubanga bukola ki bufa ye amyuka sipiika wa paalamenti omukyala amanyiddwa nga Anita Among yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti Zaake asuubira okubanga avaayo yeetonde mu bbanga ttono nnyo yeetondera olukiiko era ng'ebbanga lye bamuwadde siddene bamuwadde wiiki emu yokka okubanga atamaze okwetonda. Oluvannyuma lw'okulaba bino ye omukulu amanyiddwa nga
Nobert Mawo yadduse zambwa bwatyo n'agenda ku Twitter nga bulijjo era ngono yakoze tweet egamba nti I hate to have to say this but proud goes before a fall. Bagobye mome stick to insulting Nobert Mawo nze nsiiwa naye oli abalagala bwatyo bwe yabategeezezza nti amalala gakulembera ekigwo. Bagobye mome emmugo yayise mome si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake era nga yakozezza ekifaananyi kye bwatyo n'abategeeza nti mwe mubeeraawo ku ekyo mukyesibeko mugende mu maaso kubanga ate mu insulting oba muyisaamu amaaso oba mumuvoola. N'abategeeza nti ye asiiwa naye oli abalagala oba ani abalagala I don't know n'okudonno naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssenyonyi yes yagenze mu maaso kubanga ate amutegeeza nti Mawo ffe tumanyi mission yo wajja okubanga ate okola ki otusuula kubanga tukimanyi bulungi nti oli wa NRM gy'okolera byonna byokola bikole naye nga tukumanyi bulungi nnyo twakugwamu dda ate n'ekirala gwe omulimu gwa kugula data kyokka ng'odda wano ng'otandika otukubira kkerere ebimu ku ebyo ebiva eyo side eyo. Yo mukyala amanyiddwa nga Baby Kyagulanyi yes ng'ayita mu kitongole kye kino ekya Caring Hearts Uganda yagenze mu maaso kubanga ate awa abawanguzi be ebirabo. Ojjukira nti omukyalo ono akoze nnyo kaweefube w'amaanyi mu baana bano abaweereddwa embuto nga bakyali bato ddala sinakindi n'abo abasuuliddwawo era ng'agamba nti omuzira waabwe yabadde Rose yes agamba nti ono yaweebwa olubuto bw'atyo n'asuulibwawo naye ng'ono bagenda maaso kubanga ate bamuteeka mu Caring Hearts Uganda batandika okubanga bamuyigiriza ekyalaani bw'atyo n'agenda maaso okubanga akola ki ayiga okutunga era nga yaweebwa ekyuma ekitunga engoye kyoyinza okuyita ekyalaani n'asalawo okubanga ate akiteeka ku lubalaza lwa taata we wakakalabiza emirimu gy'asobola okubanga ate asaavinga abantu ab'okukyalo abatungira obugoye wabula nga omukyalo etakomyawo yagenze maaso okubanga ate akola nkye bayita sanitary pads era nga ku lunaku lw'abakyala munnange yagenda maaso okubanga ate azigabula abantu b'okukyalo bwerere so ogwo gwe mulimu omukyalo oyo amanyiddwa nga Baby Kyagulanyi gwagenze maaso kubanga ate akola mu bantu bo ku bitundu ebyo yes wabula nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe bw'atyo naye yaweereddwa obwa brand ambassador owa Samzi era nga munange contract yagisaininze bulungi nnyo ddala ba social media in-laws bagenze maaso kubanga ate bamuyozaayoza ne bamutegeeza nti kakati guno omulimu ojja gusobolera ddala bulungi olw'ensonga nti munange olina omwana wa Bruno K. Briera so abato bawoomerwa nnyo obumpwaki buno kati obwa brand ambassador tebujja kutambulira bubi wabula nga ate era mu bufu mu omukyalo no yavudde n'agenda maaso kubanga ate atabukira companies zino ezitwala abaana ebweru gattako n'okubanga ebitongole ebivunaanyizibwa ku mbeera ku bulamu bw'abantu beesulidde bwannagamba okubanga teboogerako ku bantu bano n'ategeeza nti abaana bangi bayita mu bintu bingi olw'ensonga nti bamuweereza messages mpitirivu ddala mu inbox ye ezimu n'azitunulira n'ebyokwogera ne bimubula oluusi n'okaaba n'akaaba ng'abaana batulugunyizibwa abaana bafiira mu biyumba naye bwe bavaayoko ne boogera abala bagamba mbu beekoza. Farida yabatabukidde n'abagamba nti gobeera munnayuganda kika kyayinza okubanga ate ofuna otulongo kimanyi nti omwana w'abandi gye wamutwala okukola mwana twali mu mbeera mbi oluusi talya oluusi asula ku butaakye naye gwe n'osalawo n'obeera nga munnange osirise ne bwe bakubidde omulanga n'ogamba nti omwana yeekoza n'oba nga tofuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga abatabukira n'ayombera nno ddala era n'agamba bonna bekikwatako babeemu ak'obuntu bagende maaso okubanga bakola ki bavaayo n'asaba ne gavumenti egende maaso okubanga akola ki eyimira wamu n'abaana bano ng'egambako ku bantu abo ababatwalayo ababatundayo singa enaakola ekyo oba oliawo bajja kubanga ate beddako n'abaana abo basobole okubanga munange bakolera mu mbeera ennungi. Mbufunze yagenze maaso okubanga ate ayirawo bakadaama omubiri weewaawo bangi bagenze maaso okubanga ate basiima kyakoze era ne basaba abantu abalala abanene oba balina platform bagende maaso okubanga ate bakola kyakoze nti oba oliawo omulanga we gunaakubwa abantu abeerako ddala bakadaama bajja kubanga ate bayambibwa. Mu mawulire gaffe amalala omukyala Nantaba Susan Makula yesa batugamba nti yagenze maaso okubanga ate awangula obukadde 5 okuva mu Cafe Javas era nga kigambibwa nti ono yalondeddwa nga Woman of Excellence. Weewaawo ma social media in-laws abamu balabiddwako nga si basanyufu nga bagamba nti excellence mu bwenzi mu kusigula abaka abasajja oba mu bwamalaya kwegamba bayogedde bingi awo so nga ate abalala bagenze maaso okubanga bategeeza nti
Spice Diana yatutegeeza nti ebintu bino bennyini bakwata ensimbi ne beesasulira ne bavaayo ne babalangirira ng'abawanguzi, so ffe tetunnamulondako be bamanyiwa gye babijja. Weewaawo omuntu omu yagenze maaso kuba ng'ate aŋŋamba nti mbalage ku katambi ka Pastor Bugingo kagenda maaso kuba ng'ate afuuwa abakozi be ensimbi ku lunaku lw'abakyala. Akatambi ako keko yes nabadde nkamisinze out naye nga bwe kibu kyagenze maaso kuba nga ate kitambula. Ate y'omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomoze yes olunaku olw'eggulo yasazeewo okuba ng'ate azza akatambi emabega nga throwing back yes era ngo yagenze maaso okuba ng'ate atulaga ekifaananyi kino kye yalina omukyala amanyiddwa nga Irene Namubiru wamu n'omukulu amanyiddwa nga Captain Mike Mukula bw'atyo n'ategeeza nti ebyo ebyali ebiseera ebyo nga Irene Namubiru akyayimba wamu ne Juliana era nga baali balonkinga alubamu yaabwe bw'atyo n'agamba nti yenyumirizaamu ekyo kye baafuuka oba kibali essaawa eno ate era n'agenda maaso kubanga asiima omukulu amanyiddwa nga Mike Mukula okuvangayo bw'atyo n'asapootinganga abantu abali mu music industry okitegeera agamba nti omukulu ono abadde so supportive bw'atyo n'amusima. Abantu bangi baali bamanyi nti Juliana ne Irene Namubiru teboogera beewalana biki bikiyitwala tugende naye munnange kano ke kamu kubonera obulaga nti ababiri bano munnange bakyanyumya era bakyali nnyo kubanga yagenze maaso kubanga ate amutaginga n'omutaginga mu posti eno. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus +7 7 5 2 4 2 2 7 3 +7 7 2 5 2 4 2 7 3 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Ku lunaku lw'abakyala ye omukulu amanyiddwa nga Sky ngono abeera bba w'omukyala amanyiddwa nga Anne Kansime yes yavaayo bw'atyo n'agenda maaso kuba ng'ate awandiika obubaka obwali very emotional ng'abwolekeza eri mukyala we n'amutegeeza nti munange nti nze nali mmanyi mulekwa mu nsi muno tayinza kubaako amwagala naye munange ondaze okwagala kubanga omukwano gwompa gundeetera okuwulira nti nina maama mu bulamu bw'ensi eno weebale nnyo munange kunjagala ate tewakomaawo n'ogenda maaso nkubanga ompezadde eryobulenzi so ndi very proud of you okitegeera bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate amwagaliza olunaku lw'abakyala olulungi ddala omukyala amulaze omuhabbati naguli gwennyini ogwakola ki ogwalagirwa naye erabira n'okwerabira nti mulekwa ekintu ekyo kifuna naye nga wetuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Big Aya yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate abategeeza nti ye ekintu kuyimba talanta ye ate passion kwegamba akiwulira muli musaayi akipenda muno ne bwe munamukuba obucupa obujjuza tanka ajja kusigala nga abakuba omuziki okutuusa mmwe mulikola ki bwe mulikoowa bw'atyo yagenze mu maaso kubanga ate abategeeza kozi kirabika abeegayiridde mulekera awo ekimala naye nga alaba temulekera so wakuyimba kama mbaya ni mbaya ate nga ye omukulu amanyiddwa nga The Agent oluvannyuma lw'okulaba lisiti y'omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutuju yavudde bw'atyo n'agenda maaso kubanga amusiimulizaako ebisooto yes era ng'ono yamutegeezezza nti lisiti eyo yandibadde agivaako ey'aba Big Boys n'agenda maaso kubanga ate akola lisiti ey'abasindisi b'ebigaali n'amutegeeza nti ye music we okumukuba eyo just favor naye nga music tanyuma namu talina wadde amakulu so tasaana kubeera ku lisiti y'aba Big Boys we baleeta abantu abalina ennyimba mu Uganda ez'akabi oba eza tabbo Gravity taliiko oyo nno tayawukanyeeko nnyo n'omukulu amanyiddwa nga Navyo jjukira nti oluvannyuma lwa lisiti eyo okufuluma ne Navyo naye yabuuzibwako awo ku nsonga y'emu eyo naye nga ye yategeeza nti weba lisiti y'aba Big Boys ate ye Navyo talina kugibaako lisiti gy'alina okubaako eba yabakame nnyo ddala ng'ovudde ne kuyaba Rich Boys kuba Navyo agamba bw'ova kuyaba Big Boys olina okudda kuyaba Rich Boys then otuuke kweri eyabali wealthy oba okitegeera kwegamba abaakolamu babijodolo babinyonkondo abagagga abavundu eyo gy'alina okuba ng'ate abeerako so lisiti ebyo ebimu ku ebyegenze maaso okuba ng'ate ezaalira omukulu oyo weewaawo waliwo wano akatambi agenda maaso okuba ng'ate katambula ng'emmotoka ya Big Boy omu mwana tu esise amafuta era ng'eno bagenda maaso okuba nga ate basindika nsindike.
Y'omukulu amanyiddwa nga MC Katsa yes ono naye avudde n'agenda maaso okubanga ate attotolanga bwe kitali kyangu okumanejinga muyembe mukyala yes era ng'ono yalabudde bonna bamanager abajja oba batamanyi system bweyinza kubanga ate etambula yes kinagiga nti omukulu ono yamanejingako omukyala amanyiddwa nga Fiye era ngo yaliko mukyala we oba mukazi we era nga yamuzaalamu n'omwana n'amanejingako ku mukyala amanyiddwa nga Shami Kale bonna abo yagenda maaso okubanga ate abamanejingako naye ng'omukulu ono ategeeza agamba nti abakyala custom managing nga temusayinize contract watuuka wakati awo n'alaba nga bimutambulira bulungi mwana tunga amasuka obanga yeemakula awatali wadde okutemyako ng'asalawo abeere nga ate atandika obulamu obubwe so si kyangu bw'atyo n'abategeeza nti nga tonnaba kumanaginga mukyala muyimbi genda mu maaso okubanga ate osooka osayininge contract naye ekitali ekyo tojja kubanga ate omalako wabula nga ate yagenza maaso okubanga ayagaliza omukyala amanyiddwa nga Caroline Mwaka amazaalibwa amalungi olunaku lwabadde lwaggulu bw'atyo n'amutegeeza nti munange twasinkana ne tufuuka ba mikwano era nga kati tuli kino kye tuli essaawa eno wabula nga ekiruubira kyaffe kyakubanga munaye tugoba nsimbi oba tukola nsimbi era bw'atyo n'amutegeeza nti eggulu lyokka liriyinza okuba nga ate litusalako tugende mu maaso okubanga tukikola ffenna olw'ensonga nti munange gwe oyagala ebyannamaddala nsaba mukama katonda agende mu maaso okubanga ate akuwa obulamu obulungi obujjudde smiles ezitaliko komo y'omukyala amanyiddwa nga Martha Keyes yavudde bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate alojja ekizibu kyalina bw'atyo n'ategeeza nti singa afuna akakisa mwana attu ne bamubuuza ki kye bakuggyako just in case nga mukama amubuuzizza ye agamba nti yandibadde awaayo ebbina agamba nti ebbina ddene limumazeeko emirembe era agamba nti ne bwagenda maaso okubanga alina ebirungi byalese ku mmeeza oba ebyamagezi byalese ku mmeeza mu yafeesi oba awantu wonna oba mu meeting agamba nti abantu balekerera okumuwuliriza ne bagenda maaso okubanga ate amaaso bagazza ku bbina era ng'oyagambye nti gyasembyeyo okubanga ate meeting agendamu mwana attu gwe yabadde abipresenting nga talina kye yategeddemu wadde wabula yagenze okubanga ate akirealizinga ng'ebirowoozo byonna omukulu yabadde abimalidde ku bbina yes ye bw'atyo bw'ali so gwe oli eyo onywa budomola bakuba biiso weetaaga bbina mathake ye anoonya wasa bbina mugende mukole exchange bamuggyeko bakuwe naye nga ye omukulu amanyiddwa nga sina mukulu yabindeeba ayongera okubanga ate areeba abakyala babareebera mu kamooli nga bagenda maaso okubanga ate batulika ye omukyala amanyiddwa nga ni mumutegedde maama w'omwana avuddeyo awo nga ye mulugunya agamba nti yabadde afunye akakisa okuva omukyala amanyiddwa nga mama Fiina alabirire ki aweerera imino omwana wammwe ka fees naye agamba nti Precious Remy yadduseza mbwa n'agenda ewa mama Fiina n'amukuba ekikono akakisa ke kabeere nga kakola ki kafa ye agamba nti talina kyeyagaza Ray tayagala musajja we tayagala ki kyokka kye yeetaaga kwe kubanga omwana afuna fees so talaba nsonga lwaki mama Fiina waba avuddeyo okuyamba lwaki Ray abateekayo ekikono. Hello, inze Sofia Akum, mama w'omwana owabindeeba. Leero mbadde nina okusinkana mama Fiina asobole okunnyamba ku kyendiko ku mu bulumi bw'empitamu mu buli kimu kye ngenze empitamu emyaka egyo gyonna n'atuuka ayimiridde wakati w'omukisa gw'omwana wange naye mukazi obukya buziba buno leero luliba olwange naye nkyajja keera nga lulwe kino sikyogedde kubanga kumulemesa naye nkijje ku mutima gwange Ray n'ayimirira wakati n'agaana mama Fiina ayambye abantu bangi naye Ray simuyingiridde bufumbo bwe simugambye nti njagala musajja we wabula njagala buyambi bwa mwana wange omwana wange afune obwenkanya naye mukazi yazaala alikiraba bannange obukya buziba buno leero lwange naye nkyalujja kuba lulwe kyempitamu omuntu yenna nga yakeera ku makya n'azaala nga mukazi ajja kukiraba olunaku lwa leero Ray kale kitavaayo kala ready nja kuzisasula sente za DNA nja kuzitoola naye ozirina nja kuzitoola enyimira ku mazima g'omwana wa
kye nakola Remi okuzaala omwana wange saza musango ndi kyendi bakubanga omwana oyo nasiriza buli kamu buli kalungi nkolera omwana wange wetuuse nga Remi yayimiridde wakati obanga bidde baagaanye mama Fiina asazewo okuyamba omwana wange Remi n'ayimirirawo mama Fiina n'atya okubanga Remi oli mukyala sikulima wazaala Katonda gwensinza mulamu Remi nga guyimiridde mukisa gw'omwana wange Remi